RDC Williantonde Salongo Sulaiman Tigula la Matojo alangiridde olutalo wakati we n'abawozi b'ensimbi z'embaata zagamba nti zisinze okuleeta obutabanguko mu maka. Omusajja afubutuka eyo nawula omuntu miliyoni emu olumala okumuwala miliyoni emu najja n'osanga ng'ebitabo bijjeewo nga mwagala kumusaba miliyoni 10. Amayumba g'abantu gagenze, faamu z'abantu zigenze. Nze nga representing government wano sijja kukkiriza abantu kubba bannabwe mu ngeri bweti. Okwogera bino abadde ku mukolo gw'abakyala gwakuziddwa ku kitebe kya Salama Shield olunaku olw'eggulo. Rose Kabera akulira abakyala ba Salama Shield agamba nti basize okuza olunaku lw'abakyala n'olw'eggwanga lino ebadde bijjukanya olw'emyaka 25 gye bamazibwa mu n'okusanyizibwa kasiriimu eryantonde. Tusazeewo ate tujaguze olw'obuwanguzi bwe tutuuseeko n'abakyala baffe be tukola nabo mu Lyantonde district. Agamba nti ensinkano yakoleddwa nga abakyala abeegatte mu bibiina ebitano ebyokulira abakyala abo n'omulamwa gw'okuteekera ssente mu mbeera ya cash round era ng'essaawa yali bakulaakulanye abatandise n'okukola abakyala Ssekinoomo 28 kati era olwaleero nga tujja kuza olunaku luno tusalawo tulabe abakyala be batuuseeko mu buwanguzi nga beewola ssente zino biki bye batuuseeko era abakyala ab'enjawulo bawadde obujulizi mu beebaliza ennyo ekibiina ekya Salama Shield mu bagambidde nti kibayambye nnyo mu nkulaakulana kw'otadde n'okuweerera abaana. Balandika n'obusente bwakwekuŋŋaanyamu nga sente butonobutono twagenda okukola nga tugenze ekintu nga kivaayo. Ye ssente wa disitulikiti y'Eryantonde Fred Muhangi yasimye gavumenti olw'okusumusa abakyala. Okuva olwo twafunayo abakyala baavaayo ne beewaayo ng'omukyala ono ndi ku ludda omukyala Rose Kawere akulira ekitongole kya Salama Shield. Olabira ddala nti omulimu gwakola gutambula n'abakyala banne olaba ekitongole nga UNRA URA. Ate nga Uganda yeegasse ku nsi n'okusa olunaku lw'abakyala olunaku olw'eggulo yombako omukyala olw'essira Obiko Judith Babirye yalukuliza eribamu abazaala nga tebanneetuuka mu buyikwe mu ggombolola ennyinga. Omubaka yagambye nga wakoze ekintu kino okuzzaamu abaana bano essuubi nti wadde bazaala tebanneetuuka. Tubaleddeyo akokulya akasabu omyaka okulya katonotono tulabe ntubazzaamu amaanyi. Yabatwalidde ebintu okuli sukali, sabbuni, omuceere n'engoye era n'akubiriza abazadde obutasuutira abaana baabwe wadde nga bazadde tebanneetuuka. Omwana obanga afunye ensobi yonna n'agwa mu nsobi omwana tomusuula muyamba ayite mu mbeera eyo omubudaabuda omubuulirire muzzeeyo asome tubatwale basome ebyemikono abasobola okudda mu secondary baddeyo naye nga tetubalekeredde. Abantu basimye omubaka olw'omulimu gw'abakulira ne bamusaba tajjanga okwo era n'akubiriza n'abaana abawala okuwala embuto. Naye bw'oba tonatuuka mu kiseera kya kuzaala bumiikirize ekyo abakulu kye baba bakugambye. Onaleba ekintu ky'otandise kino naffe abasawo kigenda kubaako wekituyambira okubaako wetukwatirako abaana n'okubanga tubafuna. Bwaba minisitiri y'obulamu nga bali wamu n'aba Medical Center olunaku lw'abakyala balukuzizza nga bajjanjaba abakyala ab'obutabika ku bwereere baabakebedde omusaayi kansa omwa gonna baana akawuka kaleeta mukenenya sikoseero n'endwadde endala nnyingi. Abakyala abajjanjabiddwa basiimye enteekateeka eno. Osasuddeyo kasente? Dr. Musa Ntabazi yasimye minisitiri y'obulamu olw'okulaganira wamu nabo okussa obujjanjabi obwereere ku bantu. Era mbadde musanyufu nnyo okulaba nti olwaleero abantu bangi bajjumbidde era nga tuli basanyufu nnyo.